Webale nnyo tumwebaze Godfrey okuva ku Canaan Land. Eyo bwe tuvaayo ebbugumu ligenze lyeyongera mu Uganda naddala olunaku bwe lugenze lusembera olusookerwako okuwandiisa abagenda okuvuganya ku bwapulezidenti wa Uganda mu kalulu ak'omwaka 2021. Kati nno bino mu nteekateeka eno gavumenti emaze okulambika obulungi bino bwe binaakolebwa. Kati abeesimbyewo abaagala obwapulezidenti poliisi egenda kubanona mu maka gaabwe olwo nno ebintu biryoke bitambule kinnawadda. Poliisi ekakasizza nga bwegenda okuwa obukuumi eri abo bonna abeegwanyiza okwesimbawo ku bwa pulezidenti ng'era baakubawerekerako okuviira ddala mu maka gaabwe okutuuka e Kyambogo gye bagenda okusunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olwa buli wiiki olutegekeddwa minisita Nabakooba omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Norman Musinga ategeezezza nti bataddewo dda pikipiki ezeerula ekkubo ezigenda okubawerekerako okwewala okuleeta obuvuyo. Tusuubira nti presidential aspirant alina kuba ng'ava waka wuwe. So bino ebyokuyita makubo yita eno it is for security reasons that we are providing to take our security okulaba nti ekwescootinze up to the nomination center. Wagenda kubeerawo motorcycle zaffe zino za BMW eza operational squad ezinaabakulembera nga zisaba ekubo. Musinga annyonnyodde nti buli yakakasibwa okusunsulwa yamaze okuweebwa ekiwandiiko okuli amakubo g'agenda okukozesa. Twabawandiikidde ne tubawa amakubo ge basaanidde kukozesa. Amakubo ago wensubira saawa zino bonna bagamanyi. So tetukusuubira okuyita mu kkubo lye tutakugambye. Awakanyizza ebya kafyu wabula ekitundu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja ligenda kuggalibwa ennaku 2 nga wakati wa Spear Motors ne Bweyogerere tekugenda kukkirizibwako bamotoka kulukozesa yadde ab'ebigere okuggyako abo abalina olukusa. Tugenda kusiba enguudo zaffe kutandikana n'essaawa 11 ez'okumakya ku lunaku olwa 2nd ku Mande olw'enkya. Ate essaawa gye tunasumululamu oba kuggyawo diversion zino kijja kusinziira ku oyo kamanda anaaba adduumira atukulembera ffenna kyanaasalawo okulaba nti tuguddewo. Ate ab'ebigere zino diversion zonna ze tutaddeko tezikwata ku kya mmotoka zokka wabula n'ab'ebigere nabo kibakwatako. So tubasaba mu kitegeere bulungi nti musobola kuyitira mu makubo ge tubagambye so nga temuyingidde mu kitundu kyetunaaba nga tuoperatingiramu. Ye minisita Nabakooba asabye abantu okugondera amateeka agayisiddwa ab'ebyokulonda okwewala akanyoolagano. Tukusaba obeere wonna wonoobeera olage obuwagizi bwo ng'oli wooli, kubanga tubadde tuwuliddeko nti waliwo abakunga abantu baveeyo bajje balage obuwagizi ku nguudo ez'enjawulo. Kijja kutuleetera okuba nti tumenya ebiragiro bya COVID. Nga bamaze okusunsulwa poliisi buli omu yakumuwa abakuumi be bagenda okutambula nabo wamu n'okukuuma amaka gaabwe okutuusa ng'okulonda kuwedde. Bw'oba oli bamaze kumunominatinga nga bulijjo bwe bibeera bamuwe security enaamwakampaninga okutandika kwolwo olunaku asobole kugenda nayo okutambula nayo okulaba nti babakuuma batambule mu mirembe. Bikisakiddwa Eric Sebalamu, Crystal TV, Omunnyo.